Baba Ibula story ki baba wansi namazeewo awo siddamu oba bankola ki bwe giba mipiira nagumaze eyo gye bayita batya guki maanyi tulakita bagita batya wano mba nnima guki eri musenenga mmeka eno miliyoni 7 eze Uganda gabani kati oba ogigula Dubai wo tebagireekaana ziba dira mu kasanvu ya kati dira mu kasanvu nti kati ate wano eyange ya mmeka eyo yesigira mula wagwa musajja kyomukola namusaaga sebo wamusaaga ali kubigere kati yevuga oyo akwambaza ne bayo abayibula bamuli bubi mpozi gyogenda okuntwalo ye muleke owa saluuni neri baba ono wakamotoka namusaaga sebo ka miliyoni akatuddemu ekkololo ne Kenzo kokonsati ya Kenzo era mutu yampita ne tontwala butwazi yangamba ayina entinda yagudawo branch entinda mpozi branch chechi branch ebikoola. Okay. Yeah. So yagudawo ebikoola entinda. Kati biweze ate ebikoola. Naonola kati sere bazita bisagazi. Tutunule ku muti guno. Yeah. Branch yeriwa. Bye bine birebeeta. Ate bine emiti gino ebirala. Stigma. Okay. Yeah. Okay. Kati ekirala kibeera ki? Ekisembayo waggulu? Steam. Chechi. Enduli. Gwe bagita stem. System. Stem bye bine byokwenyoteza. Aleka nawe. Steam bathi. Ali zezera mugenzi sauna steam basi. Kalo na batadde muzine enduli nga bali mutunyokeza. Aba basajja ne bana Uganda nabo bagezi wadde kyovolaba abafunye sente guno omulembe abantu batuvuma. Guno omulembe tufunidde ku sente nzera tata wange nazuukira yali mugagga nga bamita kamanda. Nze tata wange yomu ku basajja abaliwo ku mulembe gwa Amini nga bolaba abaliko guno be bakirumira bahamu no abantu nze tata wange omubuuliza ku town ta district nya zonna zimumanyi esooka Masaka eyokubiri Mpigi otandikira Mpigi eyemu Kalungu 2 Masaka 3 Sembabule 4 kati anti ekyotera bakisalamu yali Rakai kani ekyotera gigatteko yonna obuuzaani kamanda kyeki kamanda nga omanyi nti omuntu mukama bwakusitula ofuna amannya ag'enjawulo kati nga nze olaba nti nyina Ssebba eyakago kati neri akamanda baali mutuma bagagga banne nga bwaba ayogera anti amagye omanyi nene tukolayo obukundi bwaffe nga bulimu amagye nga bwawulya nti chairman kati musajja wange Kenzo ye chairman era nakola research lwaki bamita chairman nezuulira ndichi abo baalimu yabafuga kale ayina akasiike kati ne tata wange yali kamanda mwaga amagye nga ayina abantu bebe yakwata abamukiririzaamu nga bamita commander in chief era nga batukoba kamanda ayingidde nga si wa amagye nti oba yalwana ogambe nga tobagiyita ki guki. Okay. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne celebrated comedian yaman ekikumba kyo kyekyo sajja ono yakinyambaza Hassan Daloko Hassan chairman wa People Power mu UA yate yakwade sati ya yero ye yampadde ku nyuma manya bintu bya wano yange SSENGA ebwe nkikuteekamu ngogenda kira mu kamera Hassan Daloko era tata boss wange nkweyanziza era brand ambassador wa mwambaza tonzizaako ngalo nteekaako bigere ane bigere nakyo ati omuntu wakuwa ekintu ekirungi aba akugjeeko engalo okay kati yanzijeeko engalo wano wo sabo boss wange Hassan ano tata wange Wankima ye mugerwa waki Wankima ne mama wange olugave namakula Sharifa nzo muita Shifa oye mama Mpombo oli tata Mpombo restaurant Dubai day abana babwe babayita brand ambassador abana atali mu lubuto anti mama ye mama Mpombo ajati Mpombo tata ye mwami Mpombo abana ne babeera ki ati ababa muita daddy
fe batusinga nibakikuba ne bakiza mu luzungu. Lwaki abantu abayinamu essente abaana baabwe bayita abaana bayita batata baabwe bya luzungu. Lwaki? Ati oba wava mu bantu n'ofuuka ekintu ekirala. Omuntu alina ssente batakyali muntu ali nnomo. Abeera ki? Omuntu ayagala omuntu ayoya ekibumba na ttente oyo oba okyayogera naye eki. Nomo kitegeeza ki? Nomo. Tufunye comments mpitirivu nnyo wansi abantu nga beemulugunya ku bigambo by'oluzungu. Omuntu ali nnomo oyo atakyategeerekeka nga tokyamusobola. Omusuubira kujja mwene mmoloka n'omulabira mweno. Yali nnomo. Yatakyali ali nnomo. Ye muntu nga osoboka. Baba Ibulu inakula ndi awe Ibula wenna mutwala mu restaurant eno talina buzibu. Ali nnomo. Ya ne kati nzo waliwo omuntu anti nava mu nnomo. Oli mu ki? Nzo oli andaba nga bwe nyambadde bwe. Oli mu ki? Tokyali nnomo oli ki? Abali bali tubagaye be bali rejula. Fe tuli nnomo. Kati akali pepa bali mu nnomo ye muntu atuukiridde. Omemba sabugembe yangamba waliwo ebintu biba bitano akwa kati nze mbulayo kimu kuba mukazi mbaga. Ne waliwo omuntu omulamu olina okubanga bazita simanyi 4 biki 5 biki kati ezo 5 biki ye mutungo olina ssente oli blessed oli wakabi ense kumanyi osaanidde bakuyita ku mikolo n'embaga kati nze mbulayo kwanjula n'ambaga n'ebisigadde byo nambiina president amanyi ate kati Bobi Wine waba akumanyi oba ojagala ki omanyi saagala nnyo bantu bano tubalimbe asimbalimba gweyala kuŋŋamba nti ebintu by'omu nsi byonna wabimalayo osigaza mbaga yokka. Kulaba Bayibula bw'otakkiriza emmeme eyo n'ogijjuza ojja kusigala olulunkanira n'ebyabalala. Onagijjuza ki ekitaliiwo? Nze yange nagijjuza. Wagijjuza ki? Ati nze nyina okwekkiririzaamu ne ŋŋamba ensi. Mukama mpadde omukisa. Nali Masaka ne nkoloosinga lwera nzize e Kampala njooga. Eno ye capital city. Nze kati Kampala takyammenya goma ensimu z'abantu ze nnina. Nina ya Pastor Bugembe, eya Kenzo, eya Bobby, David Rutalo Spice. Nyine ya Jeno Kayanja era tata Jeno. Baba basajja mubawulira buwulizi olina ganti Ssebbanga tukubire ku Jeno gwe tumukubire wano tugiyiseemu gwe nga nkubira Jeno Kayanja. Nedda tata. Ye yali mu bya yesente. Ya ne Jeno Sali Musale. Bampa emyoga sina kye mbagamba. Naye kati gwe eyali ssente y'omusolo ate ng'oli weeno. Ati twawukanya Bobby yagamba ebitugatta weebiri n'ebitwawula era kitugana kubeera ba mukwano. Bwe tuba tetukkiriziganya mbimu ate kingana kubeera mukwano gwo bangi nnyo nze Bayibuli kali kankubuuze gwe toli musiraamu gwokolagana nange ali akasolo k'eggwanga gwagala tokimanyi nti nkola kibi bwe tunalaga okukola lisaati ojja kusanga ensi yonna nagikyawa. Wale yanyinyonyola mwabalya ekintu ekyo kyoyogedde akasolo bw'otuyana n'enkwesigamako entuyo ne ziŋŋendako kuno mbumbanga agiridde kale saasira abawala abatwagala kati bw'oli ku ntuuyo mala okukali ate nansaba ssente naŋŋamba Ssebbanga njagala kukulabako kyokka nga nakava wakyusibwe nti era ne musinkana kyokka kyasooka okundaba nga era mumanyi osinkanya omwagalwawo n'omugira bw'oti n'omugira bw'oti ate biwedde okuba ng'oleeta babale oleeta omusajja w'ekaliisizo ssemimwa naye ng'eyo nsi ki Uganda kinyuma kati kankugjayo eyo mulimu n'abalugwamu nga baseeka b'amaanyi mulina mukodomi wange seekanasi enakasoga si mu nsobi kati kankubuuze tulina ewaffe ekaliisizo nyinayo omusajja bamuyita muganda wange bamuyita Sali Richard yakatunde waffe ku Kigaba sente ezo bw'amalo Sali Richard era muganda wange nkutumiddeko wankima muganda wange Sali akola seekanasi ayina adiweyo ekaliisizo y'amaanyi nnyo etunda buli kimu mitayimbwa seminti era seeka webale kola era webale kuba nti mubasajja batuweesa ekitiibwa kibeera ki opposite ya hardware kibeera ki hardware erina kubeera boutique gwe opposite ya hardware kibeera ki ali kati boutique kala bitoguze mitayimbwa ogulangoye nze mukama yampa ekintu ekyo waliwo omukazi yamutayise Ssebbanga ebigambo obijjawa jasi kubeera sekiwa
ate ne mbikozesa bulungi mu budde obulungi. Sekiwa omuntu kimunyonyole mu Luganda sekiwa ye kibeera kitya? Shiwaddeero. N'ebintu bino Ssebanka nsubire bituufu nnyo. Alikozi wako n'agenda wala. Era ensi emwagala. Era nze obadde okyanyonyola ku Sekanasi? Sekanasi Sessimba erinnya lyo bayinza oddiwulira munaye bw'oba olyogera abantu libawulukira bubi naye lya kisiraamu Sekanasi Sessimba. Era taata nkutumiddeko agenda nnyo e Mecca naye ng'ate wano muzikiti wano Kodi Kampala Supreme bebamu be bakulembeze. Amiina. Oba akyaliko naye nga yaliko nnyo omukulembeze be basajja be waffe abagagga aludde ng'avuga emmotoka gye bayita Benzi. Era bwe twayogeranga ffe abalina embaga abawasa nga tugenda tugyeyazika omugole agire mu Benzi ne famire ye omugenzi Nuwa waliwo famire bakawagga owakiwazadde n'ekiwalyanga. Kakati omusajja oyo alina adiweeye kaliisizo atunda seminti mitayimbwa. Kati muganda wange Sali ate ye atema kanyama ku Kigaba awe waffe Bukobogo kya Nassanja waliwo trading center bayitawo ku Kigaba. Kakati Sali ateme ennyama eyo sente zino zajje mu kanyama. Jukira bw'oba otunda ennyama eyo sente ezo ze baleeta ozikwatisaako maki nga bwe baleese olina kasitoma ajja n'akuwa sente n'agamba bantemereyo kilo mmeka, bantemereyo kilo 2, bantemereyo kahaafu koota bampe omutwe waliwo ffe abali ebigere emipiira. Ebigere muyita mipiira. Kati ate wiipa mbuuza ze ziriwa. Wiipa kyeki? Matu. Tomanyi yo bwe yeesiimula ekola bweti. Olya amatu. Ya. N'obwo obugere tulaba bwengezze. Kakati muganda wange Sali sente ezo zakuŋŋaanyizza jjukira naye alina future ti sente zino bwe naamala ngenda kuzimbamu era yazimbye amaka ewaffe awo ekya Nassanja g'amaanyi nnyo. Kati sente zino zajje mu kanyama azikuŋŋaanya n'azitwala ekalisizo ewa Seekaani Anasi kugundi Sekanasi kwadiweya. Kati Seeka nga nawe omanyi n'amwaniriza bulungi mutabani wange mife kati ewaffe Masaka nti omanyi ffe abo bazadde baffe basekanasi bwe ziba famire kali nga olwa famire zaffe ezenja ekya Nassanja ebukobogo ennakasoga ennakatoogo omwana ava mu famire eyo feri waffe batukuzanga bonna baba bazadde. Kati bw'aba ayaniriza muganda wange Lukwago amuyita mutabani wange oba muganda wange Sali oba Kayinga. Kati ng'amanya mutabani wange Sali nga nsanso Kulaba mwebali nga mubadde mubuze yayaniriza jjukira ze kwadiweya muli mutya nti mbwetuuli emirimu gitambula nti gitambula nti taata mbadde nzize njagala ensawo za seminti mmeka 5 njagalayo emitayimbwa njagalayo amabaati njagalayo n'emisumaali. Kati emisumaali gye bayita batya mu Luzungu? Nairo. Ogumu baguyita batya? Nairos. Ate emingi? Nairos. Omusumaali ogumu baguyita batya mu Luzungu? Nairos. Ate emingi? Nairos ringi. Lwaki kaingi kajja katya? Anti oyongerako ES. Okay. Amutuukako amwaniriza amaze mubalira matiriyo gwayagala nga mugamba bijja kubeeramu emitwalo ameka 5 nga muganda wange Sali akola ki agwa mu waleti ng'asikayo ng'ajjayo akasente nti ogwo gumu eryo 10 aga 2 aga 3 oli mukama wange nno golaba aga 4 oyo mukama wange mami bane tukwagala nnyo ye boss wa Spark TV ye boss waffe lwakuba mami ndi mulwadde alusaazi oba oyinamu ebiri gy'otayagala mami mmwe mutuzaala tetulina kyakkola ng'abala ssente ng'azikwanga Seekaani kati nga ne Seekanasi kanze kankikolere ddala kali gwe tozikola kuba oyinza ozitwalira ddala sikwesiga sente za kapito ate atali mu kamera ati njagala bikolwa abantu bano bategeere kyenjogera. Kati nga sente zino muganda wange Lukwago azibaza emitwalo ameka 5 nga gakwasa Seekanasi. Seekanasi musajja wattu naye kyokikola babayibula ekyo kiri mu bayibuli tebakikkiriza. Sente tekubalirwa nazaalawo era mwabali eyo njagala mbabuulire ekintu kyotasaagiranga muze sente bwe bulamu sente ge maanyigo sente bwe buwangaazi bwo sente be bazadde bo sente zotwala mu church Katonda n'akwongera emikisa. Era mu abatasaba tozimba church towaayo kimu kya 10 toyamba banaku toyina gwowa toyina naawe tosuubirayo Mukama kusitula sigala mu mbeera zo paka lwolifuna sente owe Mukama naye akuwe.
nze nkyusiza obulamu kuzimba kanisa era bw'oyita endiga za pasita Bugembe namugana nomugamba ne musaba pasita Bugembe mpa akatebe ak'abakadde b'ekkanisa twali mu kyaki singa ngenda kutwala akulambuze tugirina mu bifaananyi singa mulaba kyaki gye twavaamu ne tudda mu kyaki ey'okubiri gye twamenya ey'okukkubo bwe twakolera kanjeko ne galubindi nga njogera ku Mukama muveeko abantu bamusaba Bad Black Mama Jona nyina omuwala ali China bamuyita Mulongo bannanga yatugamba ne lwaki ibulake tabaleeta lumu ku mmeeza egi ne Mama Jona nemugamba gwe kakkana kakati mwemba gamba nze Pastor Bugembe wa Matata njagala ekifo eki kabyono nze sagala byabwa serebu sagala kifo ki mu kyaki ya Pastor Bugembe omukadde w'ekkanisa kitegeeza ki nduddewo nnyo mu kkanisa nalokoka bbiri mu mwenda abakadde b'ekkanisa be bano wano amanga bakola decisions z'ekkanisa babeera ne gyenvudde ng'ategeerekeka tebalina makoona si bakenuzi si balyake si bafere awo wootuuse kubawo nnyaawo nze omukwabo mbulayo bitono kikyobulako ate byonna mbiina teri mukadde wa kanisa agenda kubeera na malaasi Mukama akebera mitima awo nkuggonze ekyo kigwo egye bayita punch guwedemeka nekwata musambo ogwa gundi Man U Liverpool. Okay. Teri mukadde wa kanisa ayambala saati nga tasibye mapeesa. Mukama tapa ku byango ye. Lindako. Teri mukadde wa kanisa agenda kuva wano agende ekyotera mu ndongo ngeri abamansula akomewo tuba tubunyisa kigambo ne Yesu yazunganga mutabani we ate nga tumanye era ye Mukama. Mukama ayita mu bantu tuso obubaka. Teri mukadde wa kanisa nga si mufumbo. Ani goli mufumbo. Yesu yagamba atakikolanga kuba mukube ejjinja kati ate gattangako nga tebakuwooye nga tebakutadde kompeta vaayo nkube ejjinja ebiba bibula tutukuze era nange kyendi mu kulwana ntukuze. Teri mukadde wa kanisa ng'akkiririza mu bufere. Sekawuma lunnamugoba misana ng'ensi eraba ne mugamba nkwetondedde taata nkusonyiye naawe ensonywa twawukane nga baabigwo ye mutu gwe nali nkolagana naye nga ensi emubuusabuusa. Teri mukadde wa kanisa gwe batuma bintu ne bibula. Sebbanga bakutumye ebintu okuva Dubai ne bibula. Awo otuuse kantereere n'okutereera baba ibula nategedde ono omusajja Kafeero yayimba oluyimba ng'ayimba oluyimba olwo omutwe gwalwo sirumanyi lwe bamuteera ebisigalira by'abafu ne bajja ne bamugamba nti alina ebisigalira by'abafu. Oluyimba olwo baluyitaani olwa Kafeero. Lwerabidde naye nga ndujjukidde. Kakati ebikwatagana ebikwatagana nze kyenjagala omanye nerabidde taito yalwo kyenjagala omanye nti n'ekirala Ronald Mayinja yagamba nti si buli ali mu kkomera nti alina omusango. Ekyo nakyo kijje ku nze ate ensi teyagala muntu akulaakulanya olaba bino bye nnyambala bye twogera wano abantu bali eyo bafa. Sebbanga Ronald Mayinja kyamukozesanga ekyokulabira ennyimba ze era nze Mayinja namwagala lwa nnyimba era nze namukyawa n'ensigaza ennyimba talina kyaŋŋamba kabiya tuvaamu mwe baani fe abawagizi be. Mayinja wakola bubi oli muganda wange oli mukulu wange naye kabi watuvaamu ate nga fe abaali abantu bo era nze ye muyimbi ne bamulanga wali naye ngamba njaziwuliriza ku leediyo sikyamwegomba mulaba alinza omukuba ejjinja nze Mayinja nso nkubalule nedda musonyiwe naye nga ennyimba z'Amayinja yayimba olwo oluyimba nti teri mukomera nti si buli gwe baasiba ali mu kkomera nti alina omusango. Kati nze oyo omukazi eyantikka ebintu ne bibula omuntu akola ekibi akwerabiza Katonda mwannyinaze Rose nkimanyi ojja kulaba vidiyo eno era olidubayo ndaba ojja kulaba pulogulaamu eno vidiyo ziba z'abayimbi wano tuli muki ndabawo kamera ali mwanga kamera yekwata vidiyo manyi olidubayo ndaba ne ttiimu yo mwannyinaze wemba nali nkubeereddewo ne tukolagana bulungi be bamu ku basuubuzi be mbadde nkolagana nabo abannyaniriza nga nkyali upcoming e Dubai mu by'obusuubuzi
mwanyinaze obadde ontuma ebintu nembituusa bulungi waneewuwo mu Kisenyi awo ku mbuzi walina stowa ye oba kale edduuka lye oba kale bwakuŋŋaanyiza ebintu bye era nembikwasa omwana gwe bayita Shaani ne bantuma ebiva e Uganda nembituusa n'ebiva e Dubai nembituusa. Bakutise kesi 2 ne zibula. Yampa obuntu nga bwa kiremu kati engeri gyabadde mukwano gwange saabikebera biki byakoze eki byampadde nembiteeka mu nsawo kubanga era yaŋŋamba Ssebbanga ngenda kukuwaayo and luggage bye bintu bye tutwalira mu ngalo ate si gwe gusoose okuntuma bulijjo tubadde tukolagana bulungi Rose mbadde mukwano gwo mbadde muganda oli sister and brother tubadde tukolagana bulungi mu business kubanga oli musuubuzi omukyalo oyo atikka ebintu alina ne mobile money naye ekisinga okunnuma nti yabadde ate nga tukolagana bulungi nga ne ssente nga omanyi nti omuntu namutwalidde ebintu ssente n'azikuwa mu nnaku mmeka nga n'omugamba nange kennyini nange Ssebbanga awo olinawo miliyoni 2 osooka ozimpe ne mugaaziizo mwannyinaze Ssebbanga nga tukolagana bulungi naye obusungu gye yabujje banaye omuntu akola ekibi akwerabiza Katonda Rose wandowoozeseza ebintu bingi nze nagenze mu chaachi nenfukamira chaachi bagiyita bati the worship house esangibwawo enansana esumbibwani Pastor Bugembe nenfukamira neŋŋamba Mukama ampa amagezi ge yawa Kabaka Sulumani okusobola okulaba nga nva mu kizibu kino kubanga ndaba kinsusseeko omukazi banvumya ku social media bannangidde buli kimu naye nga akantu ke bannangira bwali buloshoni obu oyo omukyala yabumpanga buli mu kaveera mulimu n'ebintu ebirala ne mbuteeka mu hand luggage nga sitegedde saabikebera kati ebizigo ebyo owulira byabuze sekyo nedda wulira babayibula embula gye byabulamu saagala gamme nti byabuze oba nabibyo oba nabikoze eki mu nnyonyi abaali balinnye ku nnyonyi mukimanyi ti ebizigo tebiyita waggulu aleka bibanga bisuusa simanyi miruzi oba 10 miruzi kyekyo kinyonyolo oti milimita babayibula tonza mu katemba kansooke endongo eno kansooke nziguse kubanga kansooke mbalirize njagala abantu bakitwale serious abantu banneesiga babayibula abantu banjagala abantu bambeereddewo okuva nga nkyali ne mu taxi nze yibula sizze buzi kufuuka Ssebbanga mwanyinaze Rose nze ofuuka Ssebbanga gwolaba gweweesiga gwotuma byabadde tebyabuze babisigaza ku airport e Dubai nti kati yabisigaza security ye Dubai ani security yani oyo abasirikale abakola awo musikaani babigyamu nsonga ki ebyo tebiyitamu biba byabulabe bagamba tebisobola kuyita waggulu mu nnyonyi biba byabulabe osobola okutuusaako abantu oba nobatega ebintu by'obutwa ne bubayingira nga olaba kati yaleeta akawuka ka COVID nga olaba ono gundi gwe bagira oyo gwe bateekamu n'atuusaako abantu obulabe so kati kyekyo bo kye beewala obuntu obukebe obu babayibula bwali obukebe obu temubimuddiza bwali simple nga nze simanyi nti ayinza nokitwala ng'ensonga babayibula nga banaakutuma akakebe singa yali simu oba laputopu oba saawa ng'eno oba waliwo ebintu ebyebbeeyi waliyo zi spray nze alina muganda wange Shiru oyo DJ Shiru antuma perfume ezakabi zi DX simanyani za mitwala ameka nesinga bulosoni buli bwali bwa bbeeyi nalibadde mu compensatinga nenze nemenge gyali mukwano gwange akirese ate bintu bibye Ssebbanga naye ekisinga okunnuma kimu oli musuubuzi ndi musuubuzi omusuubuzi yabeera atya businessman ye muntu agenda mu dduuka n'asuubula ekintu tugeze kati nga bwe ngende Dubai n'ogenda Dubai n'ogula essimu eno S9 n'ogenda mu dduuka ly'omuyindi n'ogisuubulayo ku ssente entono era ez'obusuubuzi tosuubula simu emu ne tugeze n'osuubula essimu zo 10 n'azikuwera ku ssente entonotono n'ozitambuza n'ozireeta e Uganda n'oba wagisuubudde eri emitwalo 4 eno n'ogisuubula emitwalo 5 eraga sente zenkubyeko oyo balance otegera kyegamba babayibula n'osuubula amasimu n'ogaleeta e Uganda n'omanya kati tunyeko amagoba omukyala lotion ze zaabuze kyekiddako ekiddako ngenda mu compensatinga naye aleme kujja yakubidde bannange era yibula okweyisa obulungi kirungi baganda bange mwenna bannayuganda abakola ku social media mwandaze okwagala abadde awo abantu bavume Ssenga Ssebbanga naye nga basooka kunkubira Ssebbanga leero wakoze eki bino nga totera bikola nenebaza omwami era nga zino ezaffe eza bulijjo si yeno kizibu eno perfume
baba ibula nakola munonga agirete mu moroka njiina bagira bata perfume yo perfume big man okay brand ya nsichi Italy naye njagala amazima gali nti omukyalo ono yabadde ampendulidde abamawulire banvume yakubidde omukulu Edisendi obubaka n'abumpa taata neyanzizza n'agamba waliyo omwana mulenzi bamuyita Liri naye n'amugamba biki aba social media ye nebalizaako omukyala ali e UK gwe bayita Liita Kaggwa sabo mwanyinaze Liita Kaggwa yenze Senga Ssebbanga oba obadde omumanyi mbadde simanyi naye weebale nnyo kwandolinga nsonga yange eyo mwanyinaze yadde atandise okunvuma ku social media mwanyinaze Liita Kaggwa weebale nti wampuliriza bwe nakunnyonnyodde ensonga zange n'ozikwata bulungi era n'onsonyiwa munanga amanyi Oluganda nze yantegedde twayogedde Luganda so mwanyinaze Liita Kaggwa weebale nnyo kye wakoze ensonga n'otazongerayo era omukyala nga bwe wantumye ngenda kweyongera omusinkana tubimalirize naye sabbye sina kintu kya muntu kye nali ntutte omulimu gwange ngukola bulungi abantu mbatuusaako obuweereza era kampani etambula bulungi Sebba eya Cargo ate owakana ki bagira batya Sebba eya Cargo ebintu by'abantu ebitwala n'ebitwala e Dubai ate n'ebijja e Dubai n'ebireeta e Uganda so mbeebaza mwebale kumpagira naye ng'ekyamazima omukyala saabuza bintu bye mubugenderevu era sibbanga ku bintu bya muntu ate byagamba nti omugugu mulamba gwe gwabula bwali buloshoni bubiri babunzijjako ku nnyonyi olw'ensonga nga tebuyitayo okujjako omujjukira tumugende tumunoonye omusirikale babeerawo era ne bwenzirayo lwakuba bamuyitaani amannya ge Muwalabu sibuuziza kikula kye oba muki mbuuziza amannya ge Muzaffalu Ssebbanga ekujjeko loshoni z'omukazi bamuyitaani Muzaffalu wategeredde kuki ndiye Muzaffalu musiraamu ate amanya g'abasiraamu geetoolera awo Seekanasi Muzaffalu Muzaata nane sina nakumalirayo Seekanasi sente eziva mu kanyama yazikwata n'awandako eddusu n'atandika okubala 5